Eriwa sigifunangako yo sigifunangako ani ndoza mbadde tusanga nko challenge bwetyo kutegeera mbadde sibeera nko mu kintu nange nenkiraba ebyaddala kituufu kikosa abantu tegeera kuba kino nange natundemu nga kati waba sister wange nga bbawo yakamukuba nawulira ate nga ne muganda wawagira mbadde sifunangako simukubangako ndesa mukuba lwaki mukuba muntu mukulu okuba otya mukulu munno sisobola bamusibe bamuteeke mu geta baye bamusabule ani akuba sikimanyi sikimubiwulira nesinza kukigalantingako bwakuba kuba saaliyo mpulira buwulizi kuki newemba wa kibuli naye nange ndi muntu kitegeera ndi muntu sobola omumanya nemanya kino kyenkoze kibi tekyetaagisa kyate tekyetaagisa wewonadde ensaaga nenasaagidde ku kintu ekyapening everyday nga saa zino wayinza okubayo omukyala gwe bali mu kkuba okitegeera nenjogera mbu kirungi okkuba obaka kibwowa abantu abakyateekawo embeera ate nga amaze okwetonda balinga amaze lwaki oba oteekawo embeera nga nkwetondedde twamba obayungwe gwamanyi netokatemamu kaleke mubalinga yamaani gwe omuntu yetonze gwe nosigala nga owanvu ya sisitimu nawe oli muntu osobya tekiwedde ekyo yebaagala music tayinza kuntama kubaye maama ye taata mwenjije buli kyendya talina wayinza kuntamira nze nemwani ntegedde singa si gravity singa si music tegeera tayinza kuntama guno mulimu gwange mwempangalira banyiza tegeera olina akuzalawo watamanyi gyovudde tamanyi ngeri gyotoba kubeerawo olina avuma music wo nga tamanyi kitwala kyofulumya oluyimba oli ayinza okuba alaba oluyimba lufulumyawo nga naye tamanyi woyise dufulumya byoyiseemu kutuuka luyimba olwo nga tamanyi na ssente zo kiziguddewo ate fete tufulumya music ng'ogamba nfulumizaako bufulumya oba olabye mbukikola kyakabi tegeera wakuba tekiwomera matama abiri nosanga tekinyumye nga tekinyumidde bantu tegeera nange waliwo ennyimba zenta nemmanya leeti mbu luno nasudde erwaganye mweziri nyingi nate oluyimba giregeze nemala odutandika nemmanya mbu terunyuma nakimanya leeti tegeera naye nga ataddemu sente nyingi yamaani omukulu njagaliza ani otugamba party njabireeta nakayimbira loja neragireeta nga namanya mwegali olowooza si musanyufu bibadde bigenda mu maaso yamanyi tebinkwatako tegeera tebitankwatako nange nemulugunya wa sirina kyakkola tetuyimba bintu byebimu naye babatusibyeko kati period mwe twandikoledde sente ne shows ate sente ffe zetukola olede zidamba na Uganda ne balizi baba bazitwala waabwe ate n'otunuulira mbwe waabwe teri muyimbi ayimbayo muna Ugandani era akoze kye Nigeria bagenda okulebeeta collabos ekibatwalayo so nange kimpisa bubi abaana balina music gwomanye endongo kamiliyoni gyayina kamiliyoni zomukompeyaninga kwoba obuyayi tegeera endongo agirina n'abayimbi abapya wano golanga yanga ayina endongo otula n'ogiwulya ng'owulira enyuma nga so kompitinga n'abo abasajja obuzibu buvaawa promota DJ sinza mmanya
siyinza bimanya simanyi kawaani kaliwo bayinza okuba yene we bateekamu nga bajja ano ne balipana yaman sisobola ye ennyimba eyoki newe mbawagizaba mumbagambe eki ebyo byaffe ebyawano Twitter kati nze sigimanyi siri ku Twitter siri ku Twitter ani nze ndi fala eya luzungu oyo mulala alayika kabako yanteerayo yaman ani gwani agamba muzikolagana naye agenda kujja ne ku show yange navi yayimbe nagamba GNL gwe nagamba gwe GNL genda ofumbirwe GNL ajje kiyamba ye yafunamu gomamu muntu abeera erugogo ayimbira mu mabaala jangu erugogo wekyangemu oyimbe koyi dya mukube kuba obulaapu bwammwe anti olidde agamba singa ogamba ensi egamba nze musomesa kati ye agamba wadde mbogamba CRE teacher wangi bekyanga ebintu byabwe nange nekyanga ebyange sigenda kola alubamu zisala buli akola alubamu afuna ki nga tuze mu byaddala buladi ani nyima ne zifa wande lunatuuka ku levo ya alubamu afiti omwana omanyi buli muntu alina ngeri gyafunamu mu bintu bye siyinza bavumirira abalaka balina ngeri gye bakifunamu naye nze nga nze sisobola sikiwa abafaani bange balina obudde obugula sikiwa tegeera nze abange babeera eyo beegatta bwegazi yesu kalakyola show zange era nkola za mutwalo tegeera sigisobola bwe njitega tebajja omutwalo kati omuntu aba agusobola gumwanguyira omuwagizi wange Blood kitya afiti kyekiriwo yaman abantu apology bagitegedde omuntu waba yeetonze asonyiyibwa tugende abantu apology bagitegedde yaman neetonze abantu ekimu kye baali batutte serious ate nze anisaaga kitegeera so nabeetondedde bani abaali babikumamu omuliro okwagala bifuula nti biri serious toyinza mmanya naye anyway kiyinza okuba kyalina nga kikozezza abantu abamu omanyi mulimu ebigambo byetwogera nga tomanyi kyekiyinza kukosa mulaka aliwo yali victim olw'embeera eyo tegeera naye kati omusajja ono awagira atya ekintu ng'ekyo kitegeera era sibanenya batuufu naye gwe abantu bakulabidde ebbanga bakumanyi osaagasaaga nnyo naye nasaagira ku kintu ekikyamu nange natuula nenekubamu mu mutima nenga naye ddala mazima bw'abanga oli akamala kuba mukyala we nawulira ate gravity gwe balabirako ate ng'awagira ekintu ng'ekyo ensukaki navayo neneetonda si kyankusanga muyimbi nga ggwe novayo noconceive nga notakinga apology lwaki wakikola abayimbi beetonda munnange beetonda omuntu ayinza obuteetonda mu kamera naso otuukira omuntu gwe yasobya n'amwetondera yamaani abayimbi bategeera weekend omuliro gwakuyisa kutya nga ndaba buli omu ateekayo post ku post nayiga nafunamu ekyokuyiga yamaani atwogere ku nsonga zammwe ez'ekibiina kyammwe ekyawuma obukulembeze saala byogerako saala byogerako ebyo badde nsabe tudde ku kirala ekyegegwa inze
tebanteganko kyegegwa tebanteganko kyegegwa sayinayo show nze si disappointing abantu nga tumaliriza n'omuntu sikikola tumaliriza n'omuntu bigwa fiti omuntu yonna singa aba akoze ensobi asaana okwetonda bukola of course boba olina kyokoze ngola si kituufu wetonda ekigambo kiba kitini nnyo bweki naye ate kitereeza ebintu bingi abantu batulowooza oba oyise bibi just kuba kumanya nsobi zo ng'omuntu yamaani ye kinadde njagala